tosobola kukuba simu ngesimu gy'okozesa okukuba teriko muliro. Eriwe talina muliro. Tosobola kukuba simu ngesimu gy'okuba ebulaaya terina airtime. Tosobola kugenda ku social media ngesimu teriko data. Tosobola kubaako kyokola kuwuliziganya na munno nga talina namba yo. Betuba twogera ku kukyusa obukulembeze. Waliwo abantu abatakyagwana kubaako kiboogera naddala nga be bakulembedde. Ssaalongo mu Ssaalongo munnange kineewuunyisa okuba nga Ssaalongo tamanyi bigenda mu maaso. Alo Uganda ng'akubiraani. Soka owulire. Alo Uganda. Naye tumanyiddwa ku nsi ya Mukama. Alo Uganda. Nga ne mukyala we yennyini tasobola kumukkiriza kumubeera mabega. Lwaki nedda? Alo Uganda. Nga n'abakozi abakola ku City Hall talina akamugoberera. Gw'okimanyi nti omuyambe wakyali wa DP. Omuyambe wa Lukwago? Okyalina omuntu gw'osuubira okugoberera Ssaalongo Erias Lukwago nga yakola tijje n'emulema okuyimirizaawo ng'emuyambye n'ereeta n'ababaka omwali Kasibante Moses Honorable. Ni basasula office emyezi egyasooka osasulwa kasajja gwako n'ateekako njabala omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. Erias Lukwago najjira mu Suubi yaddawa. Suubi 2011. Ssaalongo Erias Lukwago DP n'agisuulawo teyagijjaawo nno mwana wattu. Naye yatugamba nga alina life ki? Life card. N'atakomaawo najja nayegatta ku FDC yajja omu bwa Namunigina. Ne mukyala we yamulema okugulya kaadi mu FDC. Mukyala kasi munnabyabufuzi. Omuyambi we wa Democratic Party benalaba esikkiriziganya nabyo nalekulira. Ali sirekulidde ekifo kimu. Ye fitina. Asi fitina. Teri yankaka kulekulira. Munkole entuufu. Ewantu wotalina buyinza. Byokola nga tokkanya na babiri mu biddukanya. Resigninga. Lukwago be yali akugulana ne General Museveni bamujjamu obwesige. Yagenda ne mu kkooti ne bamuliyirira. Beddamu kuyingira nga meya. Enkolagana ebasaza mu kamu ne yagenda ne mundu 27. Yakatufuga ameka? Ana. Ono atugamba akalulu tekakola ali mukola kibiina kya byabufuzi. Kikole ki? Kijje mu kalulu. Naye akakode ke bagenda tuteeka tebagenda leeta president kuvuganya ku bwa president. Bagenda kwefuula bawagira Kyagulanyi. Bajja ekibadde kyatulemesa okugatta anti abeefudde kati bo bateekewo enkolagana bajje bawangula obufo bakuuma obufo bwabwe. Era bajje bakugamba fere twalize mu kalulu naye kakati tukozesa akalulu kano okutuyambako okusega ogululu omusajja bawangula obufo basigale nga bakola buzaabuza. Nze kwa Aro Uganda. Akantu ako wakawuliddeko. Aro Uganda. Tutandise. Tusooke tubuuze ku bantu. Tetujja babuuza. Tandika straight away. Enkuba ejja tutandike. Bamu by'okubuuza abantu. Banyabo ne basebo abatwa bana abatuuliza mbalamusizaako buli mu kiti kye nze Ssaalongo Sendyo Watwaha ababuuzaako munnankyukakyuka ayogera ebitakaddewa. Alo Uganda. Road Mayor esimu agikuba ali ne banalabyeko Ibrahim Ssemujjunganda. Ne banna abalala. Kati olwo ng'agikubiraani. Bannayuganda bazuukuke. Be nali wano nakugamba nti bakozesezza akabonero k'essimu okwanguyirwa okukubira General Museveni. Bakole batya? Basobola okusigaza ebifo n'okubawa ebifo mu gavumenti. Mu ngeri ey'enjawulo asobola okubibawanga minisita, asobola okubibawanga ab'opposition mu bifo mwe beesimbye n'abalangirira oba n'abayambako okuwangula. Alo Uganda. Ku myaka 20 nga bakulembeze bagikoledde ki Uganda? Kuno balese PFF okusigaza obufo. Alo Uganda ababbi bakomyewo nate nga beeyubudde. Alo Uganda abayaye bakomyewo nate nga beeyubudde. Alo Uganda abakuusa bakomyewo nate nga beeyubudde. Alo Uganda bannattabula bakomyewo nate nga beeyubudde. Alo Uganda abaalemwa bakomyewo nate nga beeyubudde. Tosobola kukuba simu ng'essimu gy'okozesa okukuba teriko muliro. Tosobola kukuba simu ng'essimu gy'okuba ebulaaya terina airtime.
tosobola kugenda ku social media ngesimu teriiko data, tosobola kubaako kyokola kuwuliziganya na munno nga talina namba yo. Be tuba twogera ku kukyusa obukulembeze, waliwo abantu abatakyagwana kubaako kiboogera naddala nga be bakulembedde. Ssaalongo mu Ssaalongo munnange kineewuunyisa okuba nga Ssaalongo tamanyi bigenda mu maaso. Alo Uganda ng'akubiraani. Soka owulire. Alo Uganda. naye tumanyiddwa ku nsi ya Mukama. Alo Uganda. Nga ne mukyala we yennyini tasobola kumukkiriza kumubeera mabega. Lwaki nedda? Alo Uganda. Nga n'abakozi abakola ku City Hall talina akamugoberera. Gw'okimanyi nti omuyambe wakyali wa DP. Omuyambi wa Lukwago? Wa DP ye muyambi we. Yayingira FDC yamulema okugenda naye. Yakoze ekyo ekibiina kya PFF era akyali wa DP omuyambi we. Kakati gwe obuzaabuza bannansi eno twakoze akabiina. Nakugamba bakola akabiina ako kuteekawo nkolagana na Nuupu. Era Kasimu kaabwe tekalina muliro baagala bakatwaleko ku sola bafune ekkaliro. Sola yerirudda wa? Ekavule. Ekavule waliyo filifeezi sebo gakuba. Amasannyalaze begakuba. Gabuze twaha. Gakuba kansala. Amasannyalaze begakuba. Amasannyalaze begakuba buli kimu. Ne gatandika no siriza kukuba ebikozesebwa okufumba. Gaba tegakyali malungi. Gasirizizza kuuka n'omwana zwe oba media agifumbirako naye gamukubiddeko n'asiriira. Kati wabati wakyaliwo mulamwa. Gakuba kama era kati kankubuulire kino. Ssaalongo Erias Lukwago. Ssaalongo Erias Lukwago. Olw'okuba amasannyalaze gaali gamukubye nga gamujja ku City Hall n'akizuula nti kati alina okukola olukujjukujju. Bakole ekibiina ekipya, bakole alliance, bakomewo bakuuma obufu. Era nattabula wa Uganda ku opposition n'okuleeta enkyukakyuka bali abantu si bangi. Ababakulembedde be bano abayaaye abali e Katonga. Katonga teriyo bayaaye, eriyo bakulembeze. Eriyo Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago, eriyo Alodi Kayija, eriyo Ssemujju Nganda. Alodi Kayija alina abantu abasatu basobola okukkirizisa omugoberero. Bungi. Ngani? Kubanga abadde Deputy Secretary General mu FDC. Kitegeeza abadde n'enkizo. Nanti sinayogerako nti abadde Secretary General. Tuweyinge. Abasigala eri. Enajja n'akumbi. N'abagenda Katonga manyi gali luddawa. Gogalabawa. Ngalaba Katonga. Katonga goli munnamawulire. Enkuŋŋaana ze bagenze bakuba. Bw'okimanyi nti mubadde balina bye babeera n'abantu basatu. Nedda. Obadde olaba y'abantu. Babaddeyo. Wa. Katonga babaddeyo ne wala gye babadde. Okyalina omuntu gw'osuubira okugoberera Ssaalongo Erias Lukwago nga yakola tijje n'emulema okuyimirizaawo ng'emuyambye n'ereeta n'ababaka omwali Kasibante Moses Honorable. Ni basasula office emyezi egyasooka osasulwa kasajja gwako n'ateekako njabala omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. Erias Lukwago najjira mu Suubi. Suubi yaddawa. Suubi 2011. Ssaalongo Erias Lukwago. DP n'agisuulawo teyagijjaawo nno mwana wattu. Teyagijjaawo. Naye yatugamba ng'alina life ki? Life card. N'atakomaawo najja naye gatta ku FDC yajja omu bwannamunigina. Ne mukyala we yamulema okugulira kaadi. Mu FDC. Mukyala Kasimu Nabyabufuzi. Omuyambi we wa Democratic Party yamulema okukyusa. Omuyambi we gwasasula n'omusaala. Are you sure? Katonga walaga nti wasinzira okubeera president talinawo yadde office. Office ndabawo ya Besigye. Office eriwo ya Dr. Kanukiza Besigye. Office endala eriwo ye office y'omuyambi wa dokita oba secretary we. Ore endala eriwo mulimu butebe butulizibwamu nkiiko ng'enkuba etonnya wabweru. It was a people's government office. Kakati njagala kubuuza. Bano bapolitinga basinziirawa. Secretary General talinawo office. Ye president w'ekibiina talinawo office. Kati ekibiina bakitambuliza mu nsawo kiri muki. Kati kansoka nkubuuza. Lwaki bali baagala dissolving FDC? Futwa bulyake kweyagaliza kisusse butaba na mpisa bubbi
na kwagala kwefuula nti bo be bayina okufuga tebayina kufugibwa. Abantu aba bali ekatonga ebintu ebasinga okuba nabyo ng'oggyeko biri bye nakumanyidde nti bakomyewo, babuzaabuza bakomyewo, abayaaye bakomyewo, baagala nnyo okubeera nga be bafuga nga bakulembeddwamu Dr. Kanukiza Besigye. Dr. Kanukiza Besigye akulembedde ebintu bingi omuli people's government, ekyo sikiinaako buzibu. Omuli people's government FDC muyagalira muli oyo y'omu ku balwana musaamu ekitiibwa era nzikiriza nti ettaffaali lyagasse ku FDC benne nnyo. Naye bano abalenzi abaagala obufu bamubuzaabuzizza ne bamuwagaza ejjambiya esayidi ne sayidi atemeko omwana gwe yazaala obulago. Sisobola kubeera mu buyabuya kugoberera muntu ali mu sseeryo. omwana abawo ensobi Dr. Kanukiza Besigye yali akoze n'asemba n'aweebuuka yeye okumukirizisa okukwata ejjambiya atemeko omwana gwe yazaala obulago. Fe abayina abaana naddala ffe abafusibuka wano mu Buganda batugamba nti omusajja tabalirwa nzaalo. Omwana bw'omala omuzaala baatandika okuwa bamukwase Katonda naye towagala jjambiya abawuwo omwana asigala wuwo kubanga ffe tuzaala myoyo tuzaala mubiri tetuzaala myoyo. Dr. Kanukiza Besigye awagala ejjambiya okutemako FDC obulago yali wa NRM yali wa NRA y'omu kubatta abantu mu nsiko takkirizanga kumuteeka mu kkooti kuwoza misango egy'okutta Abannayuganda mu nsiko. Y'omu ku babadde aba NRM buli kibi NRM kyetukoze akirinako ebitundu kale tugamba 3 ku buli 100 yalina ebifo 4 ebikontolinga obuyinza mu NRM nga yasalawo obuyinza bw'bunaatambuzibwa mu NRM be yali agivaamu teyagijjaawo. Najja mu FDC n'emuwa omukisa n'akulembera ebisanja bina nga ye president nga yavuganya kuba president. Yakulembera emyaka 7 nga ye president wa FDC. Olw'okuba agivuddemu ayagala eveewo. Gwe oyagala kuŋŋamba nti n'abaana b'abantu abaafa ku lwa FDC agenda baliyirira, agenda bazuukiza. Ssemujju Ibrahim Nganda ali mu parliament ng'omubaka wa FDC. Nabasaba abantu abo baba boogera byebituufu balizayininge n'olwali tebalizayininganga. Omuntu atasobola kwefiiriza ng'alina ekituufu okwefiiriza akafu omusuubira okutaasa eggwanga. balese PFF ekole ki? ekole ebyobufuzi kiggwayo kitya? People's Front for Freedom. Kivuunulwa kitya mu Luganda? People's Front looza kintu abantu kye balina frontinga okufuna obwenkanya n'eddembe lyabo. Bo balina obwenkanya. Lwaki nedda? Atalina bwenkanya osobola obugabira omulala. Kubonna ni atalina bwenkanya. Bonsatula abo oba bana. Dr. Kanukiza Besigye alina obwenkanya. Lwaki nedda? Lukwaga alina obwenkanya. Ssemujju alina obwenkanya. Ono omukyala Mama Salamu Musumba alina obwenkanya. Salamu Musumba deputy Gwokimanyi nti Salamu Musumba gwasula naye mu buliri wa ku kitanda wa NRM mu lukulwe. Tekirina buzibu. Kuki? Sikiraba mu buzibu. Ate nga balwanyisa gavumenti nga tosobola na kukkirizisa bbaawo gwosula naye ku kitanda. Osobola nga muli balongo babazaala babiri ne buli mwafu. Ekyo kirala. Era buli mwaso ofuna ekintu. Bw'otuuka mu ssango olina omukyala ewuwo ng'oyagala genda Luweero nga yalina emmotoka nga tasobola kussa mu mmotoka ye kutwala. Kitegeeza kyogikema Luweero tekirina makubu era kibagattako nga famire. So bino babiyita buzaabuza ofuge. Bano banoonya bufo so si kununula. Kakati omulodi wa Kampala baba yalemererwa tijje gye yatandikawo n'obulamu bwe n'amaanyi ge. Omusuubira okuzimba PFF. Yazimba FDC gye. Dr. Besigye baba alemereddwa okuuma FDC esigalewo. Gye bamusibiddemu ebbanga. Yatuuka n'omukubisa amasasi ku mukono. Ayagala eveewo. Kubanga abagirimu bagenderere mu byobufuzi yatugamba asigazze emyaka 2. Muno mwamaze emyaka 20. Gavumenti nemulema okujja kana agijjako wano mu myaka 2. Babanga FDC mulemi okukozesa okujjako gavumenti. Atukakasa nti PFF agenda gikozesa okujjako gavumenti. Nga Dr. Kanukiza Besigye
babanga ddala ali serious atugamba ayagala kujjako General Museveni nga yalemererwa okulwana myaka 20 nga alina abantu alina n'ekibiina kyasinziiramu nga alina n'abasobola omuteekamu ssente abakulembeze ba FDC mu myaka 20 n'alema okukozesa FDC n'abakulembeze ba FDC okujjako General Museveni mu myaka 2 gino gy'asigazza gy'atugamba gyagenda okukozesa PFF bajjako General Museveni FDC badde muzanya eri mu kulya ssente za muzeeyi nga General Museveni abaddewo myaka 40 ng'oli naye emyaka 15 oba 2 egyasooka 2 ng'oli ku opposition akulemye okujjako ng'olina ekibiina ekirina n'abantu nga kirina ne ssente nga kirina n'ababaka ba parliament mu parliament otandiseewo PFF mu myaka 2 oba mwaka gumojjeko government nga PFF gy'oleese terina yadde abantu ku kyalo bogenda otandikirako nga FDC bw'obadde ogivaamu ovuddemu nga tolina n'abantu bogenze nabo kukozesa kuyamba kukujjako gavumenti kati kankuwe kino okuleka obukuusa obuli mu bantu bano Nandala Mafaabi ne Power abakulembeze ba FDC bakulemye okujjawo nga tebalina yadde akasaale tebalina yadde asikaali tebalina yadde omupoliisi tebalina yadde owa military tebalina yadde owa SFC bakulemye okuwangula mu FDC sigale nga gwojeddukanya kubanga balina state power oyagala gendo ojjeko government nga tolina yadde kansala ku kyalo gwogenze naye agenze n'abaka ba parliament babaka ki ayina omulodi wa bagenda siriwaza abawutta olwedde aboononefu naye abategeera nga ffe tetasobola kugenda mu ebyo bya kisiru olemeddwa okukozesa bano b'oyina ng'olwedde balina ssente balina n'obukulembeze balina ne structure Nandala Mafaabi Secretary General wa FDC nakabya amaziga nga talina yadde akasaala ayina state power kati ate ayina state power akulemye okujjawo ogenda ku state yennyini bino byakujegewaza bantu era abantu bonna abali abanda bana bampuliriza abakyalinamu ku magezi amatono nnyo okulaba ebintu bino bebitambula abantu leka mmaleyo kano abasobola okulaba ebintu bebitambula bano abantu tebagwana yadde owulirizibwa ne b'omulaba bulabi ku TV ogwana gijjako kati Dr. Besigye akyayinza kugamba ky'abantu nti atandise PFF ekoleki Lukwago akyayinza kugamba ky'abantu nga ne Kampala ebinnya biva mu mulyango emabega kawo namulaba ng'akutte ekitiyo mbwayolera kasasiro abantu bano bajegawaza abantu myaka 20 gw'okulembera Kampala kasasiro ali ku miryango gy'abantu toyina yadde abantu omukaaga abakugoberera mb'otandika PFF ekoleki tugende wano Ibrahim Ssemujunganda ekira gyava mu maanyi ge simuyinaako buzibu era nange nzikiriza naye bw'obanga walina FDC erina structure nekulema okuleeta bakansala yadde omukaaga mu kira PFF onoogikozesa okuleeta bakansala abo bali ku mulamwa gumu kuuma bufuna kuyambako General Museveni kusigala nga afuga katugende wano Besigye okugamba nti akalute kajjaako Museveni n'atandika ekibiina ky'ebyobufuzi ekitakola birala nga kinakola byabufuzi nakugenda mu kalulu kitegeeza ki kusiriwaza bannayuganda era senga tubadde mu Uganda ne bannamateeka abalumirirwa ensi yaffe abantu bano bonna abali e Katonga senga baba tutedda mu kkooti ne bavunaana okuya mu nsi yaabwe olukwe mbuuza lwaki nga baleseeyo Nandala ne Power okiinako obukakafu n'endagaano kakati Ssemujju yali omwogezi w'ekibiina yali whistleblower kuki kwekyo omusaala gwa General Museveni agufuna afuna sente omwogezi w'ekibiina former spokesperson yabireeta mu public domain netwandiko alekulira ddi kuba nze bemba njogera ku butali bwenkanyi nze bennamanya nti abantu bano balyaki tebali ku mulamwa ababe Katonga nalizayininga ekifo kye nalina nze nalizayininga walina kifo ki nze yali mu Buraiza owa Nansana municipality owa FDC owa PFF wagenda ko PFF fitina njira si fitina nkubulira bituufu olunaku lwenjawukana nabo lwe lunaku lwe balangira mbagenda kujjawo FDC ng'abalangirira be baali bava mu DP tebagijjaawo
bebali bava mu NRM tebagijjaawo fitina njiraba si fitina weva njiraba uliriza eno Uganda fera tugirinako omugabo tojja kuŋŋamba nti olw'okuba FDC olina obutakkanya n'abagikulembera nti beba ogivaamu eveewo twaha fitina njiraba weva wali mu PFF n'ofuna obutakkanya nabo n'ovaayo kati saali mu PFF nkugaye nali ne bana abali mu PFF ab'e Katonga twagenda e Katonga nga tuli be FDC nga tulina bye twagala bitereezebwe ntegedde tugende mu maaso nkuwulira bannaffe bano abaali batukulembedde nga bo balina omulamwa gwa kufuna bifo nga bamaze okuzuula nti eno gye bali mu FDC tebalina maanyi na busobozi busobola wangula bifo bye baagala ne basalawo bakozese ffe tubayambeko okutandika ekibiina ate ne batuuka ne kussa byakwagala kujjawo kino ekizimbiddwa okumala ebbanga nze sibangako mu buyabuya asobola kujjawo kintu kyenkoleredde ebbanga noyawukana nabo lwakwagala dissolving FDC sisobola kukkiririza mu nteekateeka ya kujjawo kibaddewo bwoba tukkanya na baliwo vaamu kino kireke obanga atugamba nti gwe olw'okubanga tukkanyiza na ba FDC bebe vaawo otandike ekipya bw'okwata obuyinza ogyewo ebibiina by'obufuzi byonna by'otakkanya nabyo oba obanga atugamba nti owajje n'Omuseveni amagezi agajjewo ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda nze sikola kukkiriziganya na bannakima yabe batyo so ekikwawukanya mu e Katonga be bakulembeze abali e Katonga okulowooza nti tebasobola kubeera wantu nga si be bakulemberawo nze nayingira FDC lwa one Uganda one people lwabesije si lwabeesige senga lwabeesige senga lwabeesige senga ndina beesige nze siwagira bantu nze mpagira ideology era omuntu atayina nteekateeka nnuŋŋamu sigenda naye era Uganda betunasobola ogizimba tuyina okuyiga okuwakanya abatukulembera kasa bava ku mulamwa so fitina evaawo fitina njiraba wali nabo e Katonga ne mwawukana olw'okuba baagala dissolving FDC kati obusungu bw'oyina bw'oyogeza si busungu tugende mu maaso njogera ku lw'Abannayuganda abatasobola kujja wano kwogera Dr. Besigye baba teyajjaawo NRM ayagala tutegeeza nti NRM nnungi nnyo okusinga FDC y'omu ku batandisi so alina moral authority ne NRM y'omu ku bo nkuga yalina ebifo bina ebikontrolinga obuyinza gwokimanyi nti yali dokita wa Museveni ekiyitibwa personal doctor kitegeeza gw'osalawo obulamu bw'omuntu bwe bugenda otambula asigwe ani gojjanjaba Katonda naawo naye okimanyi nti waliwo empiso ze bakuba abantu Katonda n'akuyisizaayo era abayagadde kutwala kakati ebyo byonna byonna bw'obitunuulira so fitina evaawo si fitina saagala otegeeze bannayuganda nti wali mu Katonga nze nkugamba kituufu kuba bano benjogerako mbamanyi era mbadde nabo kakati bajja ne bakugamba mbu baalonda obukulembeze wajje baalonda mbu baatalaga Uganda lukwaga abeerawo Kaliga wasula asobola okundaga omukulembeze we wa Kaliga nandagane we bamulondera naye mbu ye mukulembeze wa PFF gwe baagala ate gundi yaŋŋamba kakati gwe atasobola nakulondesa oba kuteeka mu maanyi ekyalo woova balonde bano bayaayi olutalo lwe balimu kati ani agenda obeera president mbwe abamu bagamba Lukwago tasalawo bagala Ssemujju Lukwago aba FDC abakukunavu oba bava mu FDC bakkiriza mu Ssemujju okusinga Lukwago naye Dr. Besigye ayagala Lukwago okusinga Ssemujju kubanga Lukwago asobola omukozesa buli kimu kyonna kyayagala ng'akagologoosi ate Ssemujju amanyi okuwakanya so obulamu bwa PFF buliwa olunaku lwe baasalawo okulangirira okujjawo FDC PFF lwe yafa tennaba nakutandikibwa era teriiwo ne banagizimba ne balwana emyaka emirala 30 yo yafa ku olwo bwe balangirira okujjawo FDC mu bufunze yafa tennazaalibwa PFF dead on arrival beguli era yo teriiwo naye ate bayinza n'ofuna omukisa bajja giteekawo UPC wano mu Buganda ekyasobola kuwanguza mubaka kitegeeza yafa erina weeyina amaanyi nkugaye wano mu Buganda sigambye mu Uganda sigambye mu Uganda mu Buganda tekyasobola wanguza mubaka naye weeri
ereba ku by elections zibbiri namwe PPP weri ere ne wakatya ebbanga lyemaze nga tereta mubaka ibadde weri waliwo ekibiina kya Jema erina omubaka omu naye ebbanga lyemazeewo ddene erimu n'omuntu eyali ateeberezebwa okuba nga yagenda okuddamu okuvuganya ku bwa pulezidenti nga bannabyabufuzi abasinga enkizo gwe baagala olwaleero enfaaye akyaliwo ogamba basaaliwa ngamba Haji Hussein Kyanjo Mungu amuwumuze mirembe oyo omu ku bakulembeze abaali baweebwa ekitiibwa wano mu Buganda ne mu Uganda yali wa Jema naye mwana wattu ebbanga lyamala nga ye mukulembeze oba nga bebagirimu teyaleeta yadde omubaka. So amanyi g'ekibiina ky'ebyobufuzi gali luddawa? Gali mu bantu ngamba gali mu bantu kukikkiririzaamu na babaka boogina okusingira ddala nga bava mu buli regioni ezikola Uganda. Osobola okukola buli regioni kiyinza okuba ekizibu bw'oba tolina babaka kuva mu buli regioni oba toliiwo lwaki tofuna woolina amaanyi nga NUP mu Buganda n'oleeta aba Buganda eggwanga ogenda kukulembera Buganda oba ofuuse kabaka wa Buganda ekibiina ky'ebyobufuzi oba ofuuse kabaka wa Buganda nti okulembera NUP ofuuse kabaka wa Buganda. Njagala okonkuludinga kino takkiriza mu kalulu atandise ekibiina ky'ebyobufuzi ekikola ebyobufuzi kunoonya ba donors takkiririza mu kalulu atandise ekibiina ky'ebyobufuzi ekikola ebyobufuzi afune ba donors bakole ki ba donors bakola ki ayo musajja ina se ayagala kufuna bavujjirizi bateekemu ssente bayambeko Jino Museveni okusigala nga bafuga kubanga luli okubeera nga talina kibiina kya byabufuzi mwasinze ayagala ba donors bamuyambeko okuvujjirira ekibiina bo bakole buzaabuza Jino Museveni asigale nga afuga kubanga ba donors be yayina yabakwata n'abawa Kyagulanyi kati Kyagulanyi gwe yafuna ssente ezo okuva mu ba donors kuba yayina ekibiina ky'ebyobufuzi kati ondasobola kuzaakiseesinga kyava asalawo akole PFF afune ba donors basigale nga bakola handshake oba bakanya ne Kyagulanyi amulekere bwa road mayor amulekere wano babaka bakanya beka babaka bamuwa bajje mu parliament basigale nga bafuna ki rupiya nesi kutaasa gwanga bobanga ogamba nti akalulu tekakola nga Ibrahim Ssemujju Nganda ekira bamuwa akalulu nafuka omubaka wa parliament Elias Lukwago mulodi wa Kampala bamuwa akalulu nafuka road mayor deputy lady mayor Nyanjula Dorin bamuwa akalulu Makerere nafuka kansala najja nafuka deputy mayor bagala tutegeeza nti abo kuba mundu ono atugamba nti akalulu tekakola yafuna omukisa n'agenda Makerere nayogerera ekavule sawe ezikunukiriza ebbiri bambi mbata mumanyi bakazi batu ne basajja batu ne bakuba mu ngalo nga bawulira ebigambo by'omusajja omukulu byabagamba nga tebamanyi nti mukuusa ne muvaamu omugezigeze emabega n'amugamba otugambe akalulu tekakola tuwe mundu na yasika okulembeze vatanike FDC kakati n'olwaleero tabawanga yadde akasaale yadde essasa eripya naye gwe twogera kagamba nti akalulu tekakola retired dokita Kano baba talina ssente zisobola kukola mundu nsobola kugula mundu talina yadde munywanyi we asobola muwa mundu 3 Museveni yagenda ne mundu 27 yakatufuga ameka ana ono atugamba akalulu tekakola ali mukola kibiina kya byabufuzi kikole ki kijje mu kalulu naye akakode ke bagenda tutega tebagenda leeta president kuvuganya ku bwa president bagenda kwefuula abawagira Kyagulanyi bajje ekibadde kyatulemesa okugatta anti abeefudde kati bo bateekewo enkolagana bajje bawangula obufu bakuuma obufu bwabwe era bajje bakuzanye fere twalize mu kalulu naye kakati tukozesa akalulu kano okutuyambako okusega ogugulu lw'omusajja bawangula obufu basigale nga bakola buzaabuza bannayuganda abatulaba n'abatuuliriza bano abaami tusaanye tubakaliremu akalulu be kaba tekakola batuyambe balizayininga ebifo bye balimu ng'abakulembeze abayita bagende mu solution gye bakakasa bagende basse mu nkola ekyo kye batugamba nti kyekituufu ekirina okukozesebwa okujja ku gavumenti. Jino Museveni bwe yamanya nti akalulu tekakola era tasobola kayitamu kuwangula nga yeesimbyewo n'afuna ekitundu kimu
ku buli 100 n'afuna omubaka omu yagenda mu nsiko ne mundu za 27 n'alwana mu nsiko emyaka 5 n'awangula mu 1986 kati yakatufuga emyaka egikununkiriza okuwera emyaka 40 ge yafuna solution ono ategedde akalulu tekakola nga kavuganyiza emyaka 20 nga tugaye ebibiina by'obufuzi tebikola atandise ekibiina kya PFF kukola ki mwe temulaba bannayuganda nti bano bali mutuzanyira ku mitwe Lukwage Kampala amazewe ebbanga nga ye mukulembeza akalulu tekakola yaliko omubaka wa parliament Kampala Central emyaka 5 najja kubwa meya ne kakati ekifo yakifuula makage abantu bagamba nti katonda Lukwago oleetaani Lukwago yayita nafuuka meya oba road meya Kampala yalina meya mbubasobola otunda Kampala Lukwago leero katonda bamujjulula nga ekifo kya Kampala oba kya road meya nga tukijjawo Lukwago afe nakyo mwagala tugamba nti abaali bakulembera Kampala nga Lukwago tannajja tebalina bye baakola omwala gwa Nakivubo ogumanyi Lukwago ye yagukola yani sebaana sebagala bannayuganda bajja muddamu kuba bamumanyi Mungu amuwumuze mirembe yatukolera omwala gwe Nakivubo kati oyagala tugamba nti Lukwago baana avaawo Kampala nga akomaawo Lukwago ki kyakusobodde okukola mu myaka 15 Simoni bagitunda yeye ne Lukwago musaasire because ne mukaso za stewole zo ziraba sitewolo terituula ne isa budget nga bwala bakisowe ekikola because tena buyinzo no sagala obuzebuze bannayuganda beba teyina buyinzo lwaki talizayininga wali ng'omukulembeze nkugambye nze ndikyakulabirako benalabe besikkiriziganya nabyo nalekulira ate sirekulidde ekifo kimu ye fitina asi fitina teri yankaka kulekulira mu nkola entoofu ewantu wotalina buyinza byokola nga tokkanya na babiri mu biddukanya resigninga Lukwago be yali akugulana ne General Museveni bamujjamu obwesike yagenda ne mu koti ne bamuliyirira beddamu kuyingira nga meya enkolagana ebasaza mu kamu ne General Sale akabaluwa yakeegana ate yakeegana lwaki wabira General Sale n'awabira bakalipotinga yajja ebitabo bwebiti yali wabidde General Sale eyalipotinga akabaluwa naye oli olw'okuba enkolagana y'amaanyi tamugambako kati bano abantu abatubuzaabuza nga batufudde abatategeera Lukwago baba nga ali serious PFF ya mugaso mukyala wa ali luddawa mukyala si munnabyabufuzi si mulonzi bwaba mulonzi tena na kujja mu public domain bwaba afunye biki byoyogerako olaba ne Kyagulanyi omukuusa mukyala wa abadde naye emirundi si mukuusa ngamba olaba ne Kyagulanyi mukyala wa abadde naye olaba ne General Museveni mukyala wa Mutulaga kati ye minisita w'ebyenjigiriza okitegedde toyinza kubanga ogenda kulembera abantu nga toyina n'abantu bakukkiririzamu bw'otambula nabo okutulaga nti olina abantu abakukkiririzamu abakuli ku lusegere bw'otandika nabo nkugamba n'abantu baba nga bamazima nga balina demokrasiya gwe baagala oleeta akalulu kaali ludda wako ke batugamba nti balina abakulembeze ebyonti by'okusonga obusonzi gundi abeere mwana waitu byali byakusonga busonzi anyumiza gwakoowa nakubuuzizza nti Lukwago avaawa gwe wenyini noŋŋamba ne ngamba ekyalo kimu gyava gye balonda Arodi Kaija wa Kampala Central kuba wazaavuganya era yakola nga Secretary General wa PFF yali Deputy Secretary General mu FDC yali toja kijjawe yali kati batugamba nti ye Secretary General wa kana kabiina ka waka PFF wa Kampala Central andage ekyalo kimu we balondera olukulembeze mu Kampala Central so kati omuntu ng'oli kudaalya Secretary General nga tulina n'abantu bosobola leeta balonde ku kyalo ekimu oba wuuli PFF eri ku kikati teriiwo nakugaye yafa olunaku lwejjini lwe balangirira nti bagenda kujjawo FDC ne bannayuganda abatagoberera bya bufuzi ogwo omusango bagubasalira bw'oba ng'olina ekigendero ky'okuzimba eggwanga osobola obutakkanya natwa n'otandika ekibiina kyo ekyo kya bulijjo ekibiina ky'ebyobufuzi ddembe lya muntu okukibeeramu bwekivaamu kuba kirina emiryango emeka oguyingira n'ogufuluma naye gwe bw'oŋŋamba nti buli kibiina ky'otakkanya nakyo kiveewo DP nga teyagijjaawo Lukwago Dr. Besigye NRM nga teyagijjaawo NRM nnungi nnyo okusinga FDC ebikolobero General Museveni byakoze byonna bye birungi ennyo
abakulembera FDC bakoze bubi nnyo yensonga lwaki yagala aveewo bana abakulu tebali ku mulamwa gwa kutaasa gwanga lyaffe na kufuna buyinza si kye baliko bo banoonya kufuna bufu kati kankuwa ekintu kyogenda okwewoonya waliyo omukyala bamwita Salamu Musumba ava Busoga eyo osobola okukkiriza nti ebbanga FDC lyemuleze nibyemukoledde leero ayogerera ebintu bingi FDC naye ye mwennyini ye yakwata olupapula n'asoma ennaku z'omwezi zaali 28 ng'ali Najjanankumbi n'alaga nti byonna Najjanankumbi byebadde ekola bikkirizibwa era bigende mu maaso kati oyo oba okyayinza omwesiga nga zagwe bakola PFF owekitiibwa ambasada Waswabiligwa mutabani wange kuba mulongo ate ndi Saalongo ye yawandiika report era ye yakubiriza olukiiko nga 28 era nakkiriza nti ebikolebwa byonna abantu abalonde Najjanankumbi bituufu kati yabuzaabuza abantu nti bikyamu oyo gwe mwalinyisanga madala ne mumwambusa ebikomera kati abantu abakuusa bebatonga be bali ekatonga ogenda kubeesiga kusinziira kuki kati omuntu omutiitiizi ng'atugambye nti bagenda kujja ku gavumenti bakola PFF kujja ku gavumenti Lukwago be babayita 28 yatena okuva mu mmotoka kati omuntu omutiitiizi asobola n'okutya okuyingira ku kitebe onosobola okuyingira State House okujja yaliyo ng'alina ne SFC aliyo tebamugjayo n'amaanyi kaba kalulu tekakola batugaye tekakola ate nga batandise ekibira ky'ebyobufuzi Semuju ye yali omwogezi w'ekibiina kya FDC yatena okuyingira ku kitebe yadde okutuukawo batugaye bakoze PFF kujjako gavumenti eyina emmundu eyina military eyina SFC nga mutena okulumba ono atalina yadde akasaali abaagala enkyuka kyebamuwe Nandala ekitiibwa lwaki oyo yekka yasobola otulaga nti waliwo omuntu asobola onyweza obuyinza asobola onyweza obuyinza najjako ne gavumenti lwaki baba nga bana bali mukubuzaabuza eggwanga bagamba baagala kujjako gavumenti nga Nandala yabalemu okujjako atalina yadde akasaale kati opposition etuufu eriwa ne bannayuganda ate abakulembera ebibiina by'obufuzi bakozi ba ssente okuva ku Nandala ne Power saagadde kumenyera bantu nanti kati Dr. Besigye yatugamba Nandala yalya era yalya kati ye Dr. Besigye anywa Thomas simanya kati yalya ensonga ki Dr. Besigye talya anywa bunywi Lukwago akabaluwa kano kaalimu mazzi akabaluwa ako simanyi kubanga Lukwago ye talya naye akabaluwa kalimu ki kulya kunywa bannayuganda abatulaba n'abatuuliriza ebikolwa by'abantu tubitegeere nnyo okusinga ebigambo kubanga gwe bw'oŋŋamba nti Nandala akulemye okujjako ogenda kujjako gavumenti eyina amakomera eyina emmundu eyina bambega eyina biki ng'ono Nandala teyina yadde asikaali akulemye okujjako ye bannange bana abakulu batugamba okwegatta kikulu Nandala akulemye okutuula naye mukkaanyi mwegatte mukozesa amaanyi mumugjewo oba muggyeko gavumenti ogenda kwegatta naani nga ne makaago abaana bo bakulemye okugatta Lukwago asobola gattaani nga bwe yagattaani FDC agibaddemu ennaku 2 ajabuluzaamu DP yagibeeramu ebbanga n'ajabuluzaamu Tijje yamulema okugatta bakola ekibiina Suubi yamulema okugatta abakulu bali ku kkobaani buli akwenyoleza mu buyinza Nandala Mafaabi ali Najjanankumbi ne Power Nandala Mafaabi ye Secretary General wa FDC Power ye President tebalina yadde asikaali owakasaali baabalema okujjako kyokka batubuzaabuza mu baagala kujjako gavumenti eyina ssente eyina emmundu eyina bambega eyina amakomera eyina ne safe houses ebibiina by'obufuzi kyebikola bakiyita batya kudiisa bannayuganda balina kukola ki kusalawo kwetegeera oli wa kibiina ki ndi wa FDC ye Najjanankumbi se Najjanankumbi FDC eye Uganda ekitebe kyayo ekikulu kiri Najjanankumbi
ku mulundi guno tulina okwekuba mu projection ya 2026 gidabotya mu mbeera ki ku ka president ku baka ba parliament ne kubanana ke kamu kalula kagendo singo kuleeta abagendo nominate kuba president abangi because okweyagaliza kungi n'obutali bwenkanya bungi buli mwala abantu yasobola okufuga ate tegeza ekatonga tetusuubirayo presidential candidate chance kyenda ku buli 10 tebayina bajja kwegatta ku Kyagulanyi bakole alliance olw'okwagala okusigala mu mawulire n'okuwangula obufo n'okwongera okulimba bannayuganda kiboogera bulijjo nti FDC yebalemesezza okwegatta bekiri naye ne weerabira nti TDA yaliwo bagende wa Mama Mbabazi TDA yali emaze okusalawo nga Mama Mbabazi yagenda okukwata ki bendera Dr. Besigye yayita mu nkwawa omusajja w'amazima n'obwenkanya era yagala demokrasiya Dr. Besigye asobole kukyuka mu Uganda yali asobola luli ne kata kyasobola ate Kyagulanyi tasobola kati awani asobole kyuka bwe tusobola okufuna omulala kuba Lukwago ye tasobola ndya nabo Dr. Besigye tasobola amanyo baga mukuula Bobi Wine be bamuleeta gwokimanyi nti Bobi Wine sigwe bali baleeta ono muyimbi Ssekibogo Moze gwe bali baleeta naye gwe bana abasajja bayita bagwagwa bateekawo project A ne B nga zonna zaabwe Ssekibogo be yagira baati ne baleeta B ne bagikola buli kimu Kawuma ogenda owulira nti bamukubye amasasi era babadde baagala mukugu kyasobola okukuba ebbali teyali mu motoka kuolu Katonda yamutaasa nga be yataasaani Katonda yamuta so teyali mu motoka kuolu Katonda yamutaasa nga be yataasaani banje wazaataasa ngani bino byonna biba bipange eno gavumenti ya General Museveni